Mukyali naffe ate Mukono akatundu kaffe aka ekikusike bannaffe aba Masaka abalabika nga bali mu 25,000 ate nga bannaffe aba Mukono bali mu 1,000 byazeemuuko minus okutolako nga bamenya amateeka. Tugaze mu katundu kaffe ak'ekikusike ng'era ngenda kubanyimirira wano bulungi nnyo. Abakulu bano tebeeyanjudde ku mulundi guno naye kantwale omukisa guno eno kapiteeni owaleero sooka weeyanjulire abakulaba eka. Bannamukono mwenna mbebaza ate okwekuumirako naye nga tukyagenda amanya negyokolera owamu wa bulijjo lutwama ntyakaza munyini nga bulijjo omulimi omukulu addakaawo kozesa akakazindaalo kennyini. Bannamukono mwena amanya gange nze Ben Lukalango. Taata alabibwa BBS mbalamusizza BBS Telefayina nze Buwemba Julius andi musuubuzi. Omusuubuzi naye watidde nnyo ate leero watidde nnyo. Okay, kapiteeni munnanga akadde kano gwe obakwatidde empanga njagala osome ekikusike kino banno bakole nga kye babadde bakola omulundi guli ogwasooso. Kitegede kwata nkuwadde obutikitiki bubiri amateeka ge gakuwa. Omuntu akyankala nnyo omutwe ng'alira ne kasasi sembera kazindaalo ekibala ekibalira ku muti nga kiringa n'amabeere naye nga kyengera abantu ne bakirya. Miyembe ebibeera ku kitooke n'ebikala ne byewuuba n'okwewuuba. Sanja abaana kye bambala abaana abato kye bambala ne kibakwata bulungi mu kiwato. embira tetufumbiramu ewaka entamu omwana omulenzi ewaka omwana omulenzi ewaka nga mukatuliki faaza omuntu omukulu ewaka nga azzukuza n'okuzzukuza jjajja omuwala akuzeekuzeemu ng'ate mukatuliki ng'abeera waka. sister ekyalo ekibeera mu Kampala Bobi Wine gyasibuka. kyali kamocha akasolo akabeera mu ttale nga kajja ne kalya n'ebinyeebwa mu nnimiro. kamujje omuzannyo gwe twazannyanga nga gulimu nkwekula. tempo tepo ekyokunywa abantu kye batera okwagala naye nga tekikkirizibwa mu mateeka kubanga kirwaza amawuggwe. sigala essaza mu Buganda wano nga lya Ssekiboobo kyaggwe akadde kamuliridde empiga leeta ebibuuzo byange. Omusajja asomyeko byasomyeko atututte paya ku bibuuzo 13 n'akomaawo. Weewaawo akasente ke bagenzeemu ndowooza okalaba naawe yeka tuli mu 35,000 we bali ate nga bannaffe bakyali ku 25,000 ndowooza mulaba sente ekola ki? Sente efuumuuka. Dda wano omukulu sokodde wano weyanjule kubali eka weyanjule badde bakumanye bupya. Amanya gange Kagwe Geoffrey munnamasaka awedde emirimu. Kapiteeni wa ttiimu ye Masaka. Okola mulimu ki? Ndi social worker. Yakomyewo mu lukubwa olulala. Taata kozesa akakazindaalo naawe weyanjuleko. Amanya gange bampita Steven Nathan Mukalazi Namasaka Kungwe. Mulimu ki? Nze ndi travel consultant. Taata sayidi eyo. Amanya gange bampita Isoba Ivan andi Namasaka andi computer scientist. Aya basi kakati munnange nze ngenda kakusimba naye nga eddakiika zaffe meka 2 zokka zogenda okubanga oyitamu ensiitaano zeyateekawo negamba kwata ssebo tandikirawo. Bw'ogenda e Namawojjolo nga tebakuwadde nkoko kiki ekyala kye bookya? Gonja. Waliwo ekyennyanja ky'olya naye ng'owunya nnyo. Buuta. Abagundi banaffe ab'embalala babukozesa nnyo ebyokunywa ebyo. Bushera. Waliwo ekifo ekisangibwa
nga wova eruzira lw'ekifo ekiddako awo bakiyita batya butabika egundi omwana omuto bw'aba nga takoze eki nga tanywedde caayi mukalu anywa caayi kyoba oyo caayi mata wogenda mu basiraamu wansi we batuula bayitawo batya musaalo kakati eno emmotoka ereeta byamaguzi ng'ate biba nga nnene trailer loole trailer kakati waliwo ekimu nti webaba nga musambye omupiira bawa ekikopo kyekira kye babawa midaali wobeera ng'osereka ennyumba nga tunateekako mabaati osookako ki miti buliti waliwo akagundi waliwo omukulu omu mu gavumenti drone alina erinnya lyeyagituuma eyali munyenye akadde kakunguse akadde bwekatokagenze abisomye bwatyo mpuliddeko gonja nempulirirako ne sabulenya bamise empuuta bingi nga bwozeewo biwulira ate nawe obiraba ku sikrini yo ani agukunguddemu leero emitwalo giri 49 ate nga bannaffe saidi eno bali ku mitwalo 35 aba mukono ate gwe ali eka naawe ndowooza ekikusike kyo kiri awo kankumuze mu katono nnyo programu esitano manyi Uganda tukomewo mu katundu kaffe kali ak'obubonero we tulabira kabonero ka kampuni ki kino kyaki MC Mazingo Muganda wa Mami Kuwe